Samuel Bawakana wa myaka 23 mutuuze w'ejjungo. Bw'omulaba ng'avulumula boda boda eno ku luguudo toyinza kumanya nti kiggala. Tumusanze ku stage y'ebweyogerere ng'abatambuza abasongera kagalo mu ngeri y'okubasendasenda abasaabaze. Omusaabaze gwafuna amulabulirawo nti tayogera era tawulira kyokka ne kinaakikola yeeyambisa bubonero. Ekiddako Bawakana ajjirayo omusaabaze akatabo mwawandiika ng'amubuuza gy'alaga. N'okukkanya ku nsimbi z'olugendo nakyakiisa mu buwandiike mu katabo ke kamu era bwe bakkanya n'amulaga akabonero yeerippe ku ppiki ye. Tufubye okuwondera buli musaabaze gw'atutteko kyokka bangi tebakkiriza kwogerako naffe ng'abatuusizza. Waliwo omukyalo omu yekka akkiriza okwogera naffe kyokka naye agaanye okumwoleka obwenyi. Bwe nadde muyimiriza nadde simanyi nti kiggala tawulira. Naye ate bwe ntuuse okumunnyonnyola gye ŋŋenda we ntegedde nti tayogera tawulira. Ne mulaba ng'aggyayo akatabo ke ne peeni n'ampandiikira ng'ambuuza nti olagawa. Kwe kumuddamu gye ŋŋenda n'aŋŋamba ne ssente meka zagenda okunsaba ne mugamba it's okay. Oluvannyuma lw'okukkaanya omukyalo ono atutegeezezza nti yeerippye ku pikipiki eno kyokka omutima ne gutandika okumuwoleza n'okumukubagana. Ne ŋŋamba ono omwami waba nga tawulira aba asobola otya okutegeera nti eno emmotoka envaako emabega eri mu kuutinga. Alina by'amwetegerezzaako akaseera k'atudde ku ppiki ye. Waba avuga abeera so cautious, side mirrors ze z'abadde asinga okukozesa. Ekitali kuba n'abantu abawulira abalamu oli abasobola okuwulira sound oluusi n'atafayo okozesa side mirror naye ono side mirror is like the ears. Twerabiddeko n'agaffe ng'abamu ku basaabaze baakongojja bamuyambako ku kkubo nga bakozesa emikono gyabwe. Nakitegedde nti kati nange nina okufaayo okumuyamba. Twadde tuweta nga nina okussaayo omukono okulaga emmotoka ezituva emabega oba ezituli mu maaso oba ezituli mu bbali nti wano tugenda okukola ki okuweta. Mu kwetegereza omukyalo ono agamba weewaawo Bawakana asobodde okumutambuza naye alaba nga wayinza okubaawo obuzibu singa abadde waakumutwala mu bitundu eby'omu nsokolo gy'atamanyi. Bwe mba ŋŋenda kati katugambe nga ennakawa nga tamanyiiyo obuzibu buva mu kumunnyonnyola nti kati tuyitira wano nawali ebyo byonna tuyinza biwandiika wansi. Waliwo n'omugoba wa booda gwe tutambuddeko naye nga tugoberera Bawakana abadde tamanyi nti gwagoberera kiggala era ono asigadde amunyeenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba bw'akitegedde. Ekituufu neewuunyiza nnyo okuba nti omuntu ng'oyo atayogera okufuna abakasitoma ng'abo ab'enjawulo naaba nga akolera ddala okuba nti akolera ki asinga n'omuntu ayogera n'okumanya omuntu sente z'amuwadde ng'atazisiimye era azikkiriza. Kakati mufuba okulaba nti buli muntu annyimiriza bwe mba mututteko muwe ennamba yange ey'essimu bwe ntyo bwe ŋŋenda mbafuna nti ne bwe mba sikumanyi naye bw'onnyimiriza okutwalako nkuwa ennamba yange ey'essimu. Kati n'omulimu gwe mbadde ŋŋenzeeko entebe omuntu yansindikidde message ku ssimu. Ensimbi okuzibala azitegeera bulungi ate buli musaabaze gw'atuusa kumpi ajula kuvunnama ng'amwebaza olw'okumuwa omulimu. Okwewala obuyondo obukuwa aba boda boda Bawakana eby'okuvuga abasaabaze ng'enjuba emaze okugenda ewa Nabikanda okulya ebiwata bimuwunyira ziizi. Nze nkoma okukola ssaawa 12 okuggyako nga kasitoma ze nga nkwesiga nnyo naye ebiseera ebisinga ssaawa 12 mba mmaze okuva ku kkubo. Bawakana ppiki gy'avuga atubuulidde nti ya mukama we ate nga musumba gw'asasula emitwalo 12 buli wiiki. Ekirooto kye kyakufuna ppiki eyiye kuba gy'asuubira nti bw'aba nayo asobola okwetandikirawo omulimu omulala okwongera ku nnyingiza. Nkyetaaga nnyo era nkyagala era singa waliyo omuntu asobola ogimpa nja kuba musanyufu oba gavumenti n'omuntu yenna ow'omutima omulungi osobola okugimpa ppiki ng'ekirabo. Siteegi y'Abawakana kwakolera eri ku kitebe ky'abakiggala e Namirembe era be baamusenza ng'ekigendererwa kyali kyakuweereza bakiggala banne. Twayagala ofuna service ey'abakiggala nga bakozesa boda boda akolagane nabo wakati yasookomu naye kati tulina babiri kati abalina epikipiki. Akulira ettendekero linaagamba okusindika bakiggala bano ku kkubo tekyagwa bugwi. Ne bano bo tumala kubasomeseza ddala ng'oli agenda okuvuga emmotoka n'obwene bwonna obw'oku nguudo tabo bayigiriza
ate ne tubabuuzaamu tubamu katesita katonotono tulabe baddala ebintu ebino obubonero obwo abukutte alyoke agende ku luguudo okwo. Atubuulidde n'ekirala ekibeegombya ekyokuba nti obudde bwonna balowooza ku mulimu ne batamala budde mu ŋŋambo n'okulimbagana ng'ab'ensangi zino abali ku lutalo lwa Ukraine ne Russia. Tebabeera mukuukuulu era kiggala bw'omuwa omulimu agukolerera ddala nga talina akantu konna kamutawaanya n'olwekyo akakola mu bwangu ate mu mwegendereza obutali bwa muntu oli awulira. Samuel Bawakana agenda kuweza omwaka mulamba ng'ali ku luguudo naye agamba ekidduka kye tekiriiko kakalabule konna ate naye kennyini takalabulanga kidduka kya muntu mulala yenna. Ono nno awadde okusoomooza eri abantu abalala abaliko obulemu n'abo abataliiko bulemu abayinza okuzingira emikono emabega ne bafuuka omugugu eri abantu abalala. Patrick Ssennyondo, NTV.